Today we're cooking Mukene for the dogs. You guys are asking how I cook it for my babies. So today I'm gonna show you. Okay, first thing first, I wear gloves because I literally hate the smell. I start putting some water in. Today we are cooking Mukene for dogs. Bigambo by'omukyalo oyo omu ku ba socialite oba ababeera ku social media kuno. Yeekutte akatambi olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Shina Holm era nga alina episodes zaazannya awo ku Pearl Magic. Yeekutte akatambi ng'ayambadde ne gloves ng'ali mu kufumba enva abangi ze bawoomera okuzaama eza Mukene, wabula n'agamba nti ye agenda kuzifumbira mbwa ze. So ateeseteese awo n'addira Mukene oyo n'amuteeka mu muceere, ayina engeri gy'abigosegosse awo, bw'amaliriza n'awa embwa. Era n'amaliriza n'agamba nti kati waliyo abantu abalya Mukene. In fact bw'abadde akuwa embwa ye, Mukene ono agiwadde n'okwennyala yennyala. N'akwata ne ku nnyindo n'agamba bino Mukene nedda. Give Tico some Mukene. Sweetie, do you know these guys are telling me that? Do you know people eat Mukene? Yeah, they eat it. It's so... A lot of people from northern Uganda eat it, but apparently it's healthy. Yeah, my dogs eat it. Yeah, same. That's how I always do it. Yes, so you don't eat it, right? No. I was thinking like, am I But the odd one out? It's edible. Like I remember going to an auntie's house. But they told me like it's a meal for like really like when you're struggling. Stop saying that. It's just food, Sheena. Okay, I take that back. Sorry. Hey baby, when's Kampala Cream airing? Actually guys, they told me Kampala Cream is airing in a month. What's your surname? My surname is Holm. Holm. Someone said Mukene is nutritious. It is very nutritious. It might be nutritious, but it smells like... Tread carefully. But I saw this. Have you seen this Mukene there in my pantry? Yes, it is. Have you seen it? Yeah. You bring it, please. I think I've seen it. Wait, what is it? Check here. I'm pretty sure it's there because the dogs eat it. It's good for you when you're eating. Is it there? No. It smells so bad. It smells like so bad. Oh my god, guys, this thing keeps coming up. You guys gonna see my nipples. My neighbor cooks it and Cecil was like, who's cooking? I literally, you know what? They were cooking it and I was like, why does it smell like sewage? Someone said put Mukene in coconut. Why did it smell like sewage? Omukyalo ono agambye n'okugamba nti olumu yasanga neighbor we ng'afumba Mukene. N'agamba, ebintu nga biwunya nga sewage bino. Ebintu nga bisesemya. In fact, agambye nti akawoowo ka Mukene n'omusesemya, kamusesemya. Era yagambye mbu yeewunyiza nnyo okukimanya nti abantu balya Mukene. N'agamba mbu embwa ze zirya Mukene. In fact mbu yakakimanya nti abantu abasitwagolinga balya nnyo ekyokulya kino ekimanyiddwa nga ekya Mukene. Though andabe ku social media abantu bamututte kaguddeyo era we biba bivuma abifunidde ddala ebiwera ne bagamba yo olukazi lweraga ki luno lulowooza lwamalayo wamma nange nze Mukene wamma mulya sijja kuddako oyo. Kale katugende mu mukolo gwa tarehe 6 olugubaddewo olunaku olwaleero ogw'okusaba okwebaza omutonzi olw'amagye g'eggwanga. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuse essaawa zibadde nga mu 5 omukolo ne gugenda mu maaso wamma.
Yes, awono President Yoweri Kaguta Museveni abadde atuuka asobola okumulabako ne ku screen awo nga akwata ku Mama Janet Kataha asobola okuba nti amuwa a helping hand abasobola okuba nga batambula era osobola okulaba nga batuuka awo n'awubira ku batuuze n'abantu ababadde balindiridde olunaku olwaleero amagye g'eggwanga gabadde mu Thanksgiving breakfast oba prayer breakfast lubadde lunaku lwa kusaba nga basabira amagye g'eggwanga n'okubeera nti beebaza omutonzi olw'ebyo byabatuusizaako and President Yoweri Kaguta Museveni was expected to preside over the 15th Taresita anniversary Thanksgiving at the Defense UPDF headquarters in Buya, which he did perfectly well olunaku olwaleero. General Muzibe Rugaba abadde alina okubeerawo ku mukolo guno olunaku olwaleero wabula tasobodde kubeera nti abeerawo era ndabye omukulu munnamagye Sam Okiding yabaddewo era yatuusiza obubaka bwa General Muzibe Rugaba olw'okubeera nti tasobodde kubaawo ku Taresita breakfast Thanksgiving ey'olunaku olwaleero. And the Inspector General. Here I'm standing on behalf of Afande CDF. I bring you greetings from the CDF. He would have loved to be with us, but is engaged on official duty elsewhere. Your Excellency, it's with profound gratitude, honor, and joy that I stand before you. So, I am Mukulu Sam Okiding, abadde annyonnyola ensonga lwaki General Muzibe Rugaba tasobodde kubanga abaawo ku mukolo guno gwa Taresita breakfast Thanksgiving n'agamba nti yalina emirimu emitongole gy'abaddeko. One of the highlights of the day ku mukolo guno gwa Taresita breakfast Thanksgiving ye Pastor Bugembe. Pastor Bugembe waza asoose kubanga yeebaza mukyala Janet Kataha Museveni olw'okubeera nti yamukkiririzaamu naddala ebiseera ng'akyali mwana muto era ne batandika ekyaki. Wabula ono asabye President Yoweri Kaguta Museveni nti nga bw'agende wa Pastor Kayanja n'agenda ne wa Pastor Serwadda n'abasumba abalala lwaki naye takyalako ku kyaki yaabwe eya House of Prayer Ministries nedda eya Worship House wali enansana. Mama, we love you. I'll say one more thing, then I do a song. I remember when I started church, I was 19 years old. They refused us, they said we are too young. Then you said, even though they are educated or not, let them be. Mr. President, the worship house has grown to be one of the fastest growing churches in Kampala and Uganda. And I don't know why you don't visit us. Only this Pastor Kayanja, Pastor Serwadda, but there is another generation, Mr. President. We are there. You are coming, Mr. President. Mr. President is coming soon. Why are you not helping people? Be nice. Why are you not clapping people? That is Pastor Wilson Bugembe today crediting the First Lady, Honorable Janet Kataha Museveni, for believing in his ministry when he was just 19 years, despite many saying he was too young. Mama Janet Kataha Museveni recognized the calling on the life of Pastor Bugembe rather than focusing on age or credentials. So that was Pastor Bugembe addressing the President and the Vice and the First Lady and that line. Mukadde ke kamama lirizanga asaba President Yoweri Kaguta Museveni at least amufisizeyo ko akadde akyaleko wali ku house worship house enansana house anti zonna house worship house house of prayer ministries ya Pastor Bujengo kati no President Museveni wafunye ya akadde oba bwatudde ku microphone bwafunye omuzindaalo agambye nti ye yakirowoozaako nnyo naye okuzimbayo ku kyaki ye afazaali abuulire ebyo byasinga okuba nti ategeera.
In our Thanksgiving here, the other day we were at Koloro with our daughter, who is a priest, and I said that if I had time, I may have to start my own church where I would synthesize what I think is crucial. Because there's been a oscillation. We last talked about it in the 60s, between predestination. I don't know how they do it now in the seminaries. Predestination and man's mandate in the book of Genesis, where God said, establish dominion over nature. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. In fact, bw'abadde ayogera anokoddeyoko n'ekyawandiikibwa mu lubereberye oba mu Genesis. President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti lumu we yaliko ekkololaawo ne muwala we oyo omusumba, atagamba nti yakirowoozaakokko nti singa abadde n'obudde afazaali ye yandikozeeyo naye kyaki eyiye. Agamba nti yanditandise kyaki eyiye era yakyogerako. N'agamba nti alina ye byalaba ebitakwatagana mu kyaki kati. Nabwe kityo oba President Museveni abeera awo n'awulira nga alina calling y'obusumba. Kale gwe mukolo nno gubaddeyo olunaku olwaleero mukwano gwange. Omukolo gwa tarehe 6 breakfast Thanksgiving. Oyinza ogamba nti gubadde wali embuya by the way ku kitebe ky'amagye mu ggwanga nyaffe Uganda oba ekya UPDF. So babadde beebaza omutonzi olw'emyaka gye bamaze n'okubeera nti amagye geeyongedde okubanga gafuuka ag'enjawulo. Bagamba nti gano ge gamu ku magye wano mu East Africa agasingira ddala amaanyi, si East Africa yokka wabula ne Ssemazinga wa Africa. Ekifaananyi kyosobola okubanga olaba kya General Kare Kaihura, omukulu oyo naye abaddewo olunaku olwaleero. At the same time, I saw a writing from President Museveni giving a brief about the Tarehe breakfast that happened today. He is saying that Mama and I presided over the 15th annual Tarehe Thanksgiving breakfast at Mbuya headquarters, organized by the UPDF. I congratulate everyone on marking 45 years since we began the resistance at Kabamba. I reminded the gathering that, as written in Genesis, man was created in the image of God and given the ability to think, create, and exercise dominion over nature under God's guidance. Success comes through hard work and faith in God, not prayer alone. I thank CDF Muhoozi for reminding us about the historical role of the NRA and the importance of honoring the sacrifices of those who participated in the struggle. We have also secured land to build a museum that will preserve the history of the resistance for future generations. So President Museveni agambye nti yeebazizza nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba ono mutabani we ate CDF w'eggwanga olw'okubeera nti abajjukiza nga buli kadde emirimu gya NRA. NRA lyali eggye lya National Resistance Army eritaako bano okuyingira obuyinza bwe baliko paka ne kati era nga lye lyavaamu NRM. So yeebazza nnyo General Muhoozi Kainerugaba okubeera nti ebbanga lyonna eggye lino erya NRA n'omulimu gwalyo agutembeeta bulungi, n'okubeera nti saddaaka zonna ze baakola n'okwenyigira mu struggle tazitwala atyo. So bagamba nti baafunye n'ettaka we bagenda okuba nti bazimba ekkaddiyizo oba museum okubeera nti bateekamu ebikadde ebyo byonna ebinaakozesebwa abalijja mu maaso n'okulowooza ku ggwanga nyaffe Uganda. So that is the Tarehe breakfast bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero mukwano gwange, era nga the commander in chief of the defense forces Mwami Yoweri Kaguta Museveni, the president abaddewo butevre nnyo nyini ddala. Kale eyo nno nga tuvuddeyo olunaku olwaleero. Yes, akatambi kolaba ku screen. Yes, akatambi kolaba ku screen katambi akakwatiddwa gye buvuddeko olunaku olwaleero. Oyinza okulowooza nti ekyo si kibuga Kampala. Mukwano gwange Kampala bw'atyo bwafaanana.
Yes, the video gyolaba ku screen, that is how Kampala looks like today, yesterday, and the past few days after okugoba abatembeeyi mu kibuga Kampala mukwano gwange. Kale andabyeko nno abasanyufu ennyo nnyini ddala, era ebifaananyi ebyenjawulo bisiibye bitambula ku mutimbagano nga bonna baselebratinga ekyokubeera nti Kampala kati alabikira bulungi era alabikira ddala bulala nnyo 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 nnyo. So I remember the Kampala Capital City Authority launched the Clean and Green Streets campaign on the 20th of February, clearing vendors off Kampala streets and removing illegal dump sites, unclogging drains and planting greenery at spots like Namirembe, the Mirembe Arcade, Electric Plaza, nebirala ebifaananako bwe bityo. Olumu ngattamuko oluzungu olw'abannaffe abatategeera lulimi Luganda oba abaluwulira ekitono tusobole okubeera nga ffenna tutambulira wamu mu line efaananako bwetyo mukwano gwange. So in fact ndabyeko one guy Daniel Lutaya ngagamba nti this is what we get when jobs are advertised and given to the best candidate. Ono Hajat Buzeki Sharifa nno ayinza okutereeza ekibuga mu byokusaaga. Oyo n'abadde appreciating omukyalo oyo executive director w'ekibuga Kampala Sharifa Buzeki. Omanyi omukyalo oyo akiwomyemu nnyo omutwe okulaba nti Kampala akyukakyuka era n'ebiragiro by'abatembeeyi okuva ku kibuga Kampala teyasigala mu office yasitukiramu najja ku city. Wabula waliwo abantu abalina era endowooza at least ezaawukanako ko awo. Ndabyeko big man amanyiddwa nga JJ Odea agambye nti sincerely for a regime that has been in power for 40 years, it's foolish to celebrate a planting of flowers and reorganizing of the city. Countries have advanced infrastructure like electric trains, but in 2026 we are celebrating a planting of trees in the city. Jeje Odea abadde agamba abantu abasiibye bakyamukirira olunaku lwonna nti ekibuga Kampala kati kinnyirira nnyo 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 n'omuddo gusimbiddwa n'ebiringa ebyo. N'agamba nti bwebanga gavumenti emaze mu buyinza emyaka 4 kya busiro okutandika okujaganya okusimba ebimuli n'okutereeza ekibuga. Agamba nti amawanga kati gayina ne train ez'amasannyalaze ne mu 2026 ffe tuli mu kucacyanca olw'okuba nti twasimbye emiti. Bigambo bya mwana mulezi amanyiddwa nga JJ Odea bw'abadde yemulugunya. So andoza ebifaananyi byensobola okumaliriza nako still nga tukyali ku by'ekibuga Kampala Sewutina. Ebifaananyi ebyo byolaba ku screen mukwano gwange, ebifaananyi ebimu bya kololo ebirala by'ennakasero. Kampala ye agenda anyiririra ddala mu ndabika newankubadde nga abatembeeyi bo amaziga bakyagattulukusa bagamba nti bannange tetulina wakwekyusiza abasajja batukola ekintu. Kale awo nga tuvuddeyo ebifaananyi byolaba ku screen kifaananyi kya Muzibe. Muzibe ono bamutuuma Muzibe wa SB4 era afuuka popular olw'emboozi yakolebwa muna YouTube munaffe mwana mulenzi SB4 media. Muzibe ono gye buvuddeko yaleetebwa mu kkooti ku misango eja defilement. Yes, yaleetebwa mu kkooti ku misango gya defilement. Oba bagamba nti yeebaka n'omwana ow'emyaka 15. So olunaku olwaleero bw'aleeteddwa mu kkooti, Muzibe wa SB4 bamusindise mu Komera yeebakeyo emyaka 7. Nkiddamu, Muzibe wa SB4 bamusindise mu Komera agende yeebakeyo akulunguleyo emyaka 7 bweddu. So bintu si byangu n'akamu. Oba SB4 anaagenda n'akyalira ku munywanyi we nze naawe, but that is it. Ebintu si byangu naddala ku side eyo. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo side eyo tusobola okuba nga tukomawoko ku side ya politics. Bobi Wine wakati nga atakabana strugglinga kulwa Bannayuganda n'okulaba nti akyusa obukulembeze buno
nga yegattiddwako bannayuganda. Ebimu ku bisomoozo bye yafuna ke kaseera we baagabira kaadi z'ekibiina ki NUP National Unity Platform. Omu ku baaweebwa oba abataafuna kaadi ye yali Engineer Kaweesi. Ono yali yeesimbyewo nga MP wa Nansana Municipality era nga kaadi yali agyagala. Gye byakkiranga ewaweereddwa Zambaale Blasio Mukasa. Omukulu ono yavaayo ne yeecwana era n'alya obuuka. Ku bintu byenkoze Komanda Engineer Stephen Kaweesi neweetooloola Uganda yonna tewali akoze kyenkoze. Bwe mbala billboards ndi 40 billboards 40 billboards. Mulimu billboard entono, mulimu billboard eziddirira entono, mulimu billboard eziddirira entono, mulimu billboard ennene, mulimu billboard ezimalayo nga zino billboards aminoda. Siina we sitatuuse nga ntuuka muntu ku muntu. Ekibiina nga bwe kigamba nti kitunuulira side 2 1 kijja ku ground ne kikola okunoonyereza okutuufu ne kiva ku ground ne tuyingira vetting. Ku ground tolina woogenda nga teboogera Kaweesi. Bwe kibanga ddala ekibiina kyakozesa procedure ne kikwata kaadi ne kigiwa omuntu omulala ne kitagiwanze, nzikiriza nti ebyogenda okwemulugunya tebijja kunyuma. So omukulu oyo Engineer Kaweesi Stephen oba eyali yeeyita NUP commander, munnange ebyo byali biseera biri yeemulugunya okakana n'agamba nti at least agenda kwesimbawo nga independent. Naye ebintu tebyavaayo bulungi. NUP eddusu yali eriwanze ku Zambaale Blasio Mukasa era nga kaadi gwe bagiwadde. Munnange omukulu ng'atandise okwekulubeesa ne banna NRM Engineer Kaweesi NUP commander yavuddeyo n'atandika okubanga agamba nti amazima bannange muntaase ensimbi nayiwa nnyingi nnyo mu kalulu ate nina ebyama bya NUP ebitenkanika bye ngenda okuyiwaayiwa. Bannange bagamba ebigambo bino bamanerenda ku bizimbe byange 2. Ekizimbe ekisooka bampola 4 million 4.5 nga bagala million 6. Ekizimbe ekirala ne bampola million 3.5 nga bagala million 5. Ye billion yemu ne million 10. Amangu ddala nga maze okuyingira parliament, sente ezo nali nsuubiza okugenda mu banka bazimpole nsasula ebbanja ntaase ebyange. Baŋŋamba mu mwezi guno ogwokubiri siŋŋamba sibawadde byonna babitwala. Nze ndi mu kwekweka bamanerenda bannoonya baagala nsayininga ebipapula ebyange byonna bigende. Mbagamba ebigambo bino mbadde nsaba omukisa gubeewo ku lunaku pulezidenti lwagenda okulayira mbulire eggwanga kye bayita NUP. Omukulu nti ateekateeka kubuulira ggwanga kye bayita NUP. Yagambye mbu agenda kwatula ebyama ebinene. Naye ebyama byo teyabyatudde dda. NRM teyagyegaseeko dda. Mwami Kyagulanyi na ttiimu ye bantu babi nnyo nnyo nnyo. Ngenda kutangaza eggwanga mwami Kyagulanyi ne banne kye bali. Munindeke sawa. Mugenda kundaba pulezidenti ng'alaye. Tewali atamanyi NUP komanda Uganda yonna. Tewali atamanyi NUP komanda. Tewali atamanyi NUP komanda. Era buli muntu yeebuuza NUP komanda si kyalina bya NUP kati. Si kyalina bya NUP. Si kyalina bya NUP. Bantu babi nnyo 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 nnyo. Batwavuwaza. Kati nasigadde komanda. Komanda Engineer Stephen Kaweesi. Bagamba ebigambo bino. Engineer Kaweesi ng'obusungu alina bungi. Agamba yebya NUP temugamba ya NUP byamutemudamugamba NUP no the rest are NUP. Bannange kale anga tukyali ku Engineer Kaweesi oba NUP commander tujja kudda wa Haji Latif Sebagala golaba ku screen ono naye alimu na NUP bw'ataafuna card n'ali obuuka. Haji Latif Sebagala yavuddeyo n'agamba he believes that there may come a time
when Ugandans no longer vote directly for the president and instead MPs choosing the head of a state, something some feel is long overdue. Bigambo byabadde bya Haji Latif Sebagala agamba nti akaseera kagenda kutuuka nga bannayuganda bakikkiriza nti kati president alina kulondebwa ba MPs. Era agamba nti bangi nnyo abatandise okuwulira nti oba osanga obudde buluddewo. Ekyo yabadde abasunirako obusunizi. Jjukira ono y'omu ku basikana President Yoweri Kaguta Museveni mu State House gye buvuddeko. Wabula nga badde musajja amanyiddwa ennyo nga munna opposition lukulwe. Kati avuddeyo n'agamba nti mukyali ku ebyo mu maaso awo president yanditandika okuba nga alondebwa ba MPs. Bigambo bya Haji Latif Sebagala okusinziira ku interview gy'abadde nayo ku Sanyuka TV. Agamba nti akikkiriza nti akaseera kandituuka nga bannayuganda tebakyalonda president direct. Okay? Bigambo bya mukulu oyo in that line. By the way, omukulu Kasumba akola wali ku NBS yavuddeyo n'agamba nti kati singa yabadde president okuzaala omuntu yandizadde omwana omu singa obeera toyingiza miliyoni ewera emu. Bwembeera president wa Uganda bw'oba tolina mulimu guweza kakadde mwezi tusooka na kujja kulaba nnyumba w'obeera tokkirizibwa kuzaala mwana asukka omu. Tokkirizibwa kuba oyo omu gavumenti esobola omulabirira. Bwe oyagala okuzaala owokubiri sooka ofune akakadde akokubiri. Nze mbuuza singa etteeka eryo libalize bannayuganda bameka abayinza okuzaala ku baana nga bw'oba omulimu gw'okola toyingiza miliyoni emu omwezi tokkirizibwa kuzaala mwana asukka omu, olina kuzaala omu yekka. Etteeka eryo nga lyazze nze mbuuza bameka abayinza okuzaala ku baana. Era kati oli wagambira Mukama yakulabirawo nti tosobola beera president omukulu Kasumba kati katuzaale. Kale eyo tuveeyo atugende mu sports nga tumaliza olunaku olwaleero. Okusookera ddala bwe twetegereza emipiira egiriyo olunaku olwaleero, leero ennaku z'omwe ziri nnya March omwaka 2026. Aston Villa agenda kuba nga akyaza Chelsea olunaku olwaleero. Brighton and Hove Albion egenda kukyaza Arsenal. Bannaffe aba Fulham bagenda kuba nga bakyaza West Ham. Then Man City agenda kuba nga akyaza Nottingham Forest. Newcastle egenda kuba nga ekyaza Manchester United. Newcastle United egenda kukyaza Manchester United. Ugandan time saawa 4:30 giri emipiira egisoose ate ogwa Manchester United gujatandika saawa 5:15 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Your predictions osobola okuba nga ombuulira biki by'osuubira mu mupiira gino nga bwe gigenda okuba nga gitambula ekiro eky'olunaku olwaleero. Kale awo nga tuvuddeyo tuddeyoko ku kiro ky'olunaku olw'eggulo. If you haven't played Wolves, you are not safe. Tiimu etannazannya Wolves toli safe. Omuwagizi wa Premier League, tiimu yo bw'eba tennazannya Wolves temuli safe. Embooko essaawa yonna ekuyitako. Bw'ebanga tiimu yo tennazannya Wolves kibooko essaawa yonna ekuyitako. Ku byatuuse ku bannaffe aba Liverpool olunaku lw'eggulo mukwano gwange, tiimu ya Wolves yakubye Liverpool goals 2-1. Wabula okukujjukizaako gye buvuddeko Arsenal yagwa mu Wolves eno. Wolves katono emize Arsenal omusu. Omupiira gwaggwa 2-2. Era mu ddakiika yali ya 94 mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Edozi n'akuba Arsenal equalizer. Kati olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 3 omupiira ogwa Wolves ne Liverpool mu ddakiika y'e94 mwana mulenzi amanyiddwa nga Andre yakubye
Liverpool golo gye bayita va ku ndaaye va ku nnyama. Liverpool yabadde egezaako okukukusa akabonero ke yabadde efunye ng'ekatadde mu kisawo. Bannaffe aba Wolves ne bayuza ekisawo kya Liverpool obubonero ne bakuuliita na busatu bulambirira. Kyokka n'ebintu bizibu. Liverpool yamaze okubanga ezannya Wolves olunaku lw'eggulo, kyokka ate bayinayo omupiira gwa FA Cup. Era still Wolves eno ng'ezannya Liverpool. Kati zino ze ttiimu ezibulayo okubanga zizannya Wolves. Wolves egenda kuddamu ezanye ne Liverpool yennyini. Then eyinayo Brentford, eyinayo West Ham, eyinayo Leeds, eyinayo Tottenham Hotspur, eyinayo Sunderland, then ne Brighton. Ekitegeeza bali abakulu abalala emboko baba bajuunye. Wabula ekyewuunyisa kye ekyokubeera nti Wolves ono yakulembedde ekimeeza okuva emabega. Azini yali mu kifo ekya20 yasembedde ddala wansi. Wabula alaze nti mukambwe nnyo. Ate alina substitution z'akola. Musajja ne bujja ku kisaawa awo ne bufuuka ekizibu. Era obuuze Arsenal oba buuza Liverpool. So byebyo abaseddiyo omusensu ziri erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli nagamba nti information nga bwe beetuusewo bwe tugyetika ne tugikutuusaako tetugattamu yadde okutoolamu ekintu kyonna. Mbeere bulungi Mukama bankumire nabagamba okubatumirako commenting ku video ojja kutumira ku video eddako. I sign out.